Mbalamusizaako mwenna yenze Emmanuel Kanka Kapita nga bulijjo oli ku Media Choice Telefina. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Olunaku lw'enkya nga 13 Ogwokutaano 2025 lunaku lukulu nnyo eri buli munnayuganda omukadde omuto kubanga lunaku lugenda kusalawo kinene nnyo ku biseera ebiriwo saako n'ebiseera by'omu maaso ebibyaliwo n'oyo atannazaalibwa. Olunaku olw'enkya mu Paalamenti ya Uganda lwe bagenda okusoma etteeka erigenda okuggyako eddembe okubeera omuntu wa bulijjo nga newankubadde obadde kikkaluubiriza nakati okwetegeera mu Uganda oli muntu oba toli muntu, oli munnansi oba oli mugwira, oli mugule, oli mupangisa oba oli muzaaliranwa. Nsaba okubategeezaako nti olw'enkya eddembe lya buli munnayuganda lwe lunaku olugenda okukulembera okukuggyibwako ng'essaawa yonna akakundi k'abantu ab'olubatu baddembe okukukwata nga bwe baagala ne bakutwala ne bakusomera omusango ogukoze oba togukoze ate nga tokkirizibwa kwewozaako. Kwe kugamba enkya ye first reading ey'etteeka eri wa kkooti y'amagye giyite court martial eddembe okola munnansi yenna nomata munnamagye oba si munnamagye kye lyagadde solonga aziga amagye galabye nga gwe tegakwagala bulungi obanga kyokoze ekyokulwanirira banno oba obutabalwanirira obanga bannamagye abafuga kati obalabikidde bubi. Mu kiwandiiko kye ndi mu kubalagaawo tugenda bikwata Kasavu Kanyama ye programu y'olunaku olwaleero kisoma the 31st sitting of the third meeting of the fourth session of the 11th Parliament of Uganda, Tuesday 13th May 2025. Time of commencement, sawa munana gwennyini ogw'enkya. Parliament ejja kutandika n'essaala, simanyi oba Katonda akyabawulira, ejja kutandika n'obubaka okuva eri agikulembeddemu oba anaagikubiriza, alibeera Anita Amonge oba ajja kubeera Taebwa. Era bills eddakiika 5 ezigenda okusooka okusomebwa ye ya Copyright and Neighboring Rights Bill Amendment ya 2025 nga Minister wa Justice aliko kati Norbert Mao yajja okugisoma ajja kuweebwa ddakiika 5. Ekyokubiri ekinaddako ye Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 ng'era Minister of both, Honorable Minister of Defence and Veteran Affairs, both ndowooza yaliko yajja okugisoma. Okusoma okusooka okwa etteeka lyonna oba ennongoosereza mu tteeka necessarily tekutegeeza nti enkya lwe baliyisa nedda. Essaawa yonna okuva ssaawa 8 ogw'enkya mu Uganda minisita agenda kusituka asome etteeka olwo nga lw'anaaba asimbye akati ku ntandikwa ye kennyini bw'ataba mukubi wa kyeyo bw'aba munnayuganda nga si mukubi wa kyeyo nti alina ew'okulaga naffe ffenna abasigadde tugenda kubanga oluggi luguddwa oba bwe tugeraageranya ssaawa eno abaakalaba ennonda ya paapa conclave egenda kwesibira munda yeggalira omwo n'ekisumuluzo bakitwale. Ekyo kye tutasuubira ate mu Paalamenti ya Uganda tusuubirayo mukka muddugavu gwokka. Omukka omuddugavu ewaffe gwegulanga ekiseera ekyakazigiziga ekibaawo ti munnansi tosobodde kwesalirawo ku kisoboka kubanga naye olunaku olw'enkya si kinene nnyo ekigenda okubaawo essaawa yonna si nti linda ssaawa bwezi naye gwe buziwera ssaawa 8 tega amatu eddembe lyo lwe lugenda okuggyibwako otandike era y'okubanga General Museveni n'akakiiko ye kaafuga naye nga kasingako ye ne mutabani we Muhoozi be bagenda okutandika okusalangawo emisango nga bw'oba oli awo bwe kiba kibasanyudde nnyo nga basobola okukukima ne bakubonereza mu kkooti z'amagye ezitabeerako looya. Bantu bangi nnyo abatagetingiddwa naye nga mwenna gwampuliriza olwayo n'atasobodde kumpuliriza muli baakukajjuutuka ng'etteeka lino liyise.
kakati olunaku lw'enkya lwakwekakasa ani yalya n'ataalya kubanga paalamenti ya Uganda ye paalamenti esoose okubanga eyina kubeera nga eyogerera bantu naye ng'esinga kwesasula kusirika omuntu omwayogere. It is the only parliament paid to stay silent on issues of national importance. N'olwenkya buno bwe bubonero kwe mugenda okutaputira eyalya n'ataalya ng'oggyeko Kagabo eyavaayo n'agamba nze nalya naki ekyabagambibwa ku ze baalya kye bataayogera. Kale abantu be mwatuma mu paalamenti babakiikirire tebajja kubabuuza tibanaye tubateesezza eki ate ne be bateesezza bagamba biri classified tebabyogera. Yenfuga ey'obwannakyemalira bwo bwennyini nnyini kati nga bwavudde mu bya bulijjo n'amateeka temukyakkirizibwa kwewozaako mu kkooti z'amagye muli baakutwalibwa era kitandika nkya naye tewali kinene kijja kubeerawo. Bwe banjula etteeka liba lisomeddwa kiba kiragiro era babuukawo bubuusi mu dakiika 5 ne bateekateeka okutandika oditeesaako. Mu prosesi y'oditeesaako eyo ewava ebisalibwawo naye ng'ebisalibwawo buli w'owuliranga Museveni ng'alina baasasudde manya nti ekyo tekigenda kulaba ku njuba kijja kuyita kubanga ye nakyemalira bw'atyo bw'akyagala. Kaakati kambabuulire mulowooza bannayuganda lwaki kooti maasho zibaddewo ebiseera byonna naye mmwe mulowooza kiki kye bakukusa? Amendments ezizze zikolebwa zo teziyina nnyo makulu. Eno lwaki ejjidde? Ekisooka timing, ekiseera ki? Ekyokubiri ereeteddwa mu mutima ki? Ekyokusatu ennongoosereza zino nga neeyasembayo yali amendment ya 224 mu 224 bino tebaasobola biraba biteekawo. Lwaki kizze kati? Kansooke mpiseewo obubaka buno mbabuulire bigenda kukwata ku bitya bigenda kutambula bitya era biki ebiri mu tteeka eryo bye batembeeta okusobola okuyisaawo. Mbajjukiza mwenna bannansi nti ensi gyekomye okutuwa stress tumeze n'ebirwadde senga mukooki ne bakyala banne basobola okukujjanjaba. Bakujjanjaba ensonga z'omwoyo ne bakujjanjaba n'ez'omubiri mu ngeri eri traditional. Mwagale ennyo ensibuko zammwe, mwagale culture, mwagale Afirika, mwagale eddagala egganda era mulikozese kubaliwonya. Ne lino lye muyita ezzungu nalyo lijjibwa muli. Oleka konko n'ogenda ofuna lijjula kyokka ate nga waali badde osobola okukola enteekateeka n'otalwala. Ali ku 75026000 alina omwana agw'ensimbu, abasajja ku maanyi ga kisajja ekyo yakimala, abakyala ku nsonga z'amaka, appointment ezitatuuka, emisango ng'olina emisango mu kkooti baakuwaayiriza naye tebiggwa, alina b'obanja yagala okusembyayo babiri. Ekisooka eyakunyaga nga ye owulira yakunyaga ng'oba akasente ko tagenda kanguya n'abanywa emyenge nga mwali agadde ogivaako. Buli w'oli wonna kuba 75026000 lijja kuba eddagala likutuukako ne bw'obeera mitala w'amayanja. Kaakati bannansi kambabuulire Pulezidenti Museveni kuva dda bwe mba temwamuwuliriza nja kwotingira ddala okuva mu lukuŋŋaana lwe yalimu mu 1987 ne bannamateeka bwe yali ayogerako n'abamateeka ku graduation y'abannamateeka. Saawa eno abeefudde ekirala abasinga nga bo bakola gyabo olw'okuba bo baagaggawala baliisa baana baabwe. Pulezidenti Museveni tayagalangako muntu kubeera mu mirembe era zaakukuta n'amateeka agamma omuntu obuyinza oba agamuteerawo eddembe ly'okweyimirirwa. Kuva dda bwe yali ayogera ne kkooti nnyinza okugibateerawo awakanya kye bayita beyiro omuntu okweyimirirwa. Ayagala akukwate ngera bwe mukimanyi mu Uganda. Mu Uganda y'emu ku nsi ezikyasinzeemu abantu abaasibwa Museveni nga n'okubeerabira yabeerabira tebagenda mu makooti. Abamu nno ekibavunaanya mbu baasala mu konvoyi ye, abalala ekibavunaanya nti baddira ku mitimbagano ne bamwogerako era nga ssaawa eno mu paalamenti ekimu ekyabasasuza etteeka erimu eryabasasuza ligamba ti memba wa paalamenti takkirizibwe kuyisa kigambo Museveni mu kamwa.
oba omuntu gwali eyo togenda kuddamu kukkirizibwa kuyisa kigambo Museveni bukamwa. Mpozi ng'ogamba bamwongere ekisanja oba ng'omuwaana nti weebale, wabula agamu ku mateeka agabasasuza akaddiye ekimala akooye ebivumo ye byagamba nti okumugambako tekijja kusoboka. Eryo limu. Eryokubiri, kuva dda awakanya ne mu 1987 yali awakanya ng'agamba bannamateeka nti the presumption of innocence before being proven guilty is wrong. Mumuwulidde Ntakera ng'agamba nti akkiririza mu tteeka lya Musa anaayifu anaaye. Era mu kikula kye n'enneeyisaaye yagamba ne bwe wataali baddewo kubba kalulu yalina okugenda mu nsiko. Watutte emyaka 4 ng'agezaako, kyatuuka mu constitution eno eya bulijjo olw'okuba wazze wabeerawo amateeka mangi. Olaba ne Kenya gye yajja Besigye, Amnesty ye Kenya, Pan-African Lawyers Union, African Charter on Human and People's Rights, 2001 Principles and Guidelines on Fair Trial and Legal Assistance in Africa. Bonna bannamateeka okwetoolola Afirika gy'agamba nti ye Pan-Africanist bawakanya ebikolwa bye byazaatulugunyaamu abantu ba bulijjo, naddala abo aboogera ku ntebe. Si kyakwekweka bw'oyogera ku Museveni nti nno waaye tufuge ensi efugibwa bubi, ekyo kyekivumo kyayogerako nti toliddamu kumwogerako. Ne bwawunyiriza n'ateebereza kirabika gw'ogamba yeye muyina kuyita mu ngero na bikocco, awo wagenda okulagira obuyinza obw'ekika ekyawaggulu. Kaakati olusoma lw'etteeka ery'enkyanga mu kiwandiiko ky'embalaze ekyo oyinza okwebuuza nti UPDF ebaddewo ebiseera byonna ng'era ne court martial bweri. Saawa eno ki ekyenjawulo? Ekyaddaladdala nkibabuulire, bannayuganda enkya lwe mugenda okuluuzinga eddembe eriseeko ery'okwesimbawo ne weesimbawo. Ekyokubiri, lirindi bagambye ery'okwogera erinnya Museveni saako n'abamuddirira, gamba nga mukyala we ne mutabani we oba n'omuzzukulu we, kubanga bonna bagwa mu Fountain of Honor. Amateeka gabaddewo aga protectinga family ene tegamumala, kubanga gabadde gakutwala mu kooti eno eya bulijjo ne weeyimirirwa ate obadde okkirizibwa okubeera ne looya. Mu kooti maasho oyinza okumbuuza nti zo ze zitya. Bw'oyitako ku mutimbagano gwa Justice Centers gukuyamba bulungi nnyo nga bw'olabaawo okunnyonnyola kye bayita kooti maasho. Kooti maasho bannyonnyola nti zino judicial bodies created according to the military code. Zino zo kooti ezitambulira ku mateeka ag'ekisirikale zaateekebwawo kuvunaana abantu abalemereddwa failures to obey the military code of conduct, including acts of soldiers arising from an act of indiscipline. Zaateekebwawo kuvunaana bannamagye beeyisiza bubi abo abagwa wansi wa kye bayita military code. Kakati the offenses tried oba emisango gye bavunaana eno misango gy'abakwata mundu oba baagikwatako abeeyisiza obubi abali mu service. Era nga zino kooti bw'osinziira ku Justice Center of Uganda bakinnyonnyola bulungi. Zirina kubeera public y'emisango balina kugisala mu lujjudde, ate ekirala ziri organized in a very different way from civilians, and therefore the military court system is designed for the enforcement of military discipline. Teziriiwo kuggwe oba nze, kubanga bw'otasalawo bw'oyingira mu magye obaako n'ebirayiro by'olayira. Naye gwe nanga atamanyi bibeera mu barracks yadde ebibeera gye batrainingira, lwaki waali badde obeera subjected? Era zibaddewo nga n'okukola zikola ng'era emirimu gyazo zigituukiriza bulungi nnyo. Ekitakudde Museveni saako ne mutabani we kintu kikulu nnyo. Era olunaku lw'enkyanga 13 Ogwokutaano 2025 njagala nsigale ku record
nga nze Kanka Capital nti nateekawo embeera y'okunnyonnyola bannayuganda nti kibi nga nammwe mukimanyi nti kibi oluusi nga temulina mikutu we munnyonnyolera. Muteekeko komenti ku nsonga eno. Kaakati ekkooti zino obuvunaanyizibwa bwayo bwe buno wammanga ebeekulirwa commanding officer oba officer in command abasangiddewo mu kiseera ekyo oba akulira ekifo ekyo. The accused oyo avunaanibwa amuwozesa balina okuba nga benkana eddaala oba nga ali wansi wa ddaala eryo. Kitegeeza nti lieutenant awozesebwa lieutenant munne oba ali waggulu w'eddaala eryo. So General awozesebwa bajjeno banne, tasobola kuwozesebwa muntu ali wansi. Kati kitegeeza gwe omuntu wa bulijjo atalina ranka yonna, private oba kopolo oba amerikuluutu asobola okuwozesa nga bw'ayagadde awatali kubanga olina looya, kubanga etteeka lyabwe ligamba nti bw'obaayo mw'eyo ekkooti akuwozesa yenna abeera akwenkana ranka obanga oli wansi wa ranka eyo. Kati mwaba talina ranka yenna gwe bakusindikidde waddembe, ekyo bakiyita kuwa bannamagye bonna kyemalira. Akakundi k'abantu akatono kawambe eggwanga. Tulaba Afande Traore, Captain Ibrahim y'amagye captain, mulaba kyagakozesa naye waffe mulaba kye gakola. Ekyo sijja kukigenda mu nnyo eriba topic ya lulala. Kaakati the presiding officer may not be a lawyer. Mu kkooti z'amagye oyo yenna atudde mu kkooti tekimwetaagisa kuba munnamateeka, yeetaaga mutwegwe na mmundu na uniform okuwozesa. Ekkooti z'amagye bwe zityo bwe zitambula. Tugende maaso. Responsible for mainly minor offences. Kkooti ezo zibaddewo nga ziwozesa obusonga obutono ng'emisango eminene, naye kati saawa eno be balina okumanya akatono n'akanene ke kaliwa. Bwe bw'olaba ng'olina akapapula oba kapeegi ka social media, ako naali kitutte nti katono era osinzidde okwogerera, bo babadde bakulaga lwatu n'etteeka bwe libadde lino terinaba betwawo okutwogerera nga tebannaba kweteeka mu bigere byakusasulwa fuuka baakasiru. Etteeka eryo libadde lisobola okusiba omuntu nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Saawa eno ligenda kutukuzibwa era mu Uganda ekiseera ky'enzikiza kitandike. Mulina okwekweka, mugenda kuddamu ddala ng'ow'amagye wa ddembe y'okwesalirawo kikyayagala okukozesa mukazi wo, abaana bo, ddi lwakugamba nti vaawo, oba kikyayogera kyonna mu kkooti kiba kituufu, kubanga mu byaddala balina kuwozesa busanga obutono. Obutono bwenkanawa nze naawe. Cannot pass a sentence of imprisonment exceeding 6 months. Kkooti zibaddewo nga tezisobola kukusiba kumala kusinga bbanga lya myezi 6. Kati buno obuyinza obupya bwe balina, kozi Besigye bakamusiba emeka, emabega wali zibadde tegisukka myezi 6. Kozi ba foot soldiers abakwatibwa mu 2021 bakabasiba emeka, ate be baataako bakabasiba emeka, babadde babikola. Kati bagezaako kujjamu ebyo bye bawandiika edda nga bakyali bategeevu. Ebyo babireke, nga kisinziira ku mutabani wa Museveni ekimusanyudde kyakola. The offender must be either junior officer or a militant. Emabegaawo alina okuba nga abadde munnamagye general kye kitegeeza. The accused is not entitled to legal representation. Bwe bavunaana tokkirizibwa era tolina kuba na lawyer. Noza mwalaba ekyatuuka ku Aaron Kiiza bwe yagenda mu kkooti y'amagye, bamukwatirawo ne bamusiba. Ahiya contempt of court, okujeemera kkooti kuba yabagamba
kino ekibokisi kyammwe tekiriwo mu mateeka naye tewali teeka mwe baali bakolera wabula bamusiba era yavaayo akugamba ti bannange ekimu ku byobugagga ebikyasinze obukulu mu kkomera kwe kufunayo ku mpeke y'otulo kitegeeza omuntu bw'omukyalira mutwalireyo ku ddagala akamu nga kaweke ka tulo. The accused has the right to choose to be tried to the court martial. Kakati bwe bati bwe boogera naye bino byonna nga tubiyiseeko abantu ba bulijjo babadde ddi lwe balina okutwalibwa mu court martial. The Uganda People's Defence Forces Act provides circumstances under which civilians, that is ordinary citizens not in the army, can be tried under military courts. Kibaddewo ne luli kibaddewo nga civilian ayinza okutwalibwayo. Kyenjagala okubabuuza nga tuli mu kudiscussinga wano kiki ekyenjawulo ennyo ekipakudde Museveni abeeko byayongeramu nga bino bibaddewo. Circumstances ki? If the civilian helps a soldier in committing of a service offense, singa gwobeera ne kojjaawo oba kitaawo oba mutabani nga munnamagye n'omuyambako okutta omuntu, tugeze alina gwakuba n'omukwatira oba n'omusibira ewuwo ewaka oba n'akuba abantu amasasi nga bw'omuweereza magazini, babadde bakutwala mu court martial. The civilian is found in possession of arms, ammunition, equipment usually found in the possession of the monopoly of the defense forces. Ekibadde kitwaza omuntu mu kooti y'amagye kwe kusangibwa ng'oyina ebintu by'omanyi nti no tebikukkirizibwa. Nja kigereza ku bufaaza. Okimanyi tosobola genda mu kkanisa oba mu ekereziya katolika ng'oyambadde ekyambalo kya faaza ne bw'oba oyina ssente mmeka tokkirizibwa kigula ne bwe kiba kyamusomesa wa kisomesa kya paalishi. Naye tewabaddeewo tteeka likugira muntu yenna omuntu akiraba nti ekisooka oba wakiguzeewa kubanga gye babitunda biina kuweebwa bafaaza era ojja oli mufaaza. Naye mulowooza bantu bameka mu ekereziya etanyigiriza abaali agadde okwambala ekyambalo nga faaza? Waliwo etteeka erikugira omuntu okukyambala? Ansi eri nti nedda. Naye olw'okuba nti obukatuliki n'ekereziya Katonda abukumaakuma bulungi, kyova olaba nti newankubadde ekyambalo ekyo tekyambalwa oba tewali tteeka liyinza kukugira kukyambala n'osala ndongo, tosangangako DJ Sona Ben nga kyalimu, okuggyako obusiru bwe buzze kwe kutandika okulaba abayimbi abakolagana n'empuuga nga baleeta emisaalaba era nga bajjira mu kifaananyi kya Yesu ku siteegi. Eyo levo y'obusiru ereeteddwa mu Namasaka mpuuga. Ekitali ekyo kibadde tekiriiwo. Buli muntu abadde akimanyi nti okusangibwa n'emmundu nga bw'okimanyi obulungi nti ne bw'obeera omuntu wa bulijjo tekikwetaagisa kwambala nkoofiira ya kalidinaali era tolina gy'oyinza gijjadde ogigula. N'abantu ba bulijjo mu Uganda badde bakimanyi. Era ebyo ebintu obadde okimanyi nga n'omuntu bw'akusanga nabyo gukusinga ne munna gw'obadde naye agukusalira nti gwe mundu wabadde okwatako yaaki. Oba okusangibwa n'amasasi ewaka gwo abantu badduka madduke. Kaakati nno weebuuze mu mutima gwo ekipakula Museveni ateekewo etteeka eriyamba mutabani we okutulugunya abantu baatayagala kiki? Kubanga mutabani we yakamandinga wano amagye ate ye mu kooti martial yalina okulonda azituulamu. Obukiiko obwo yasalawo era balooya tebalinnyayo. Kyekimupakudde ng'ebyo bibaddewo. Ekyamazima omuntu omulala asibwa. The powers of the military courts are limited to trying people subject to military law. Military courts often hear cases relating to the performance of military service, but can also hear cases where a soldier is claimed to have committed an offense under the Penal Code Act. Bw'osoma akatabo ke bayita Citizen Handbook on Law and Administration of Justice in Uganda, edition ey'okuna, ebyo mwojja okubijja. Olunaku olw'enkya buli munnayuganda nkujjukiza era nga nkutegeeza
bwe lunaku lwogenda okusembayo okubeera munnayuganda asobola okwewozaako saako n'okujulira era olunaku olw'enkya mu Supreme Court ruling Supreme Court Owiny Dollo ne banne gye barulinga ku lw'abantu lwegenda okuyiibwamu amazzi nga Museveni bwe yakugamba nti ffe tubiyiwamu amazzi Owiny Dollo byonna byakoze bwe baali basikola ensalawo yaabwe mu musango gwa Kabaziguruka Owiny Dollo yagamba nti amagye tegayina structures ziri constitutional tugamba amagye galakinga ebintu bingi nnyo ebiri mu mateeka osobola okusinzira okupimaanya zizzo omusango na kibonerezo ki ekimuweebwa bw'atyo bwe yalaga nti actually tebalina nkola emala tebalina mateeka gamala mwe bayinza kusinzira ku kikola so kitegeeza saawa eno enkola yokka mwe balina okukikolera yokka singa kiba kiyisiddwawo mu paalamenti jjukira paalamenti gwe mukono ogukola amateeka ku lwaggwe alaba vidiyo era etteeka eryo bwe lifuna gwe ogenda okuba olikoze naye nga lyakusangawa nze I for one ndi wakanya kakati bwe linaayita n'abandikoze ddi Oweekitiibwa Owiny Dollo bw'amala okugusala ne gusinga abalowooza nti no baali tebasomye mateeka enkola yokka mwe baali basobola okuyita court martial okusobola okweteekawo mu mateeka kwali kuyitira mu paalamenti kwokka mu paalamenti mwenna mukimanyi ekiriyo nti jjojjo wano jjuuzi ly'abalamu 222 abasajja abo oba alien eziri eyo kuba kirabika si bantu bakwata miliyoni 10 ne bajja babaako kye bayisa ng'oggyeko 5 ono bye yalya ye ow'olukaaga kati nga ku 10 agattako 5 n'afuuka 6 abasigadde ba 10 Mpuuga ye memba paalamenti akyasinza okuba ow'ebbeeyi era ye obukiise n'abantu b'ennyendo Mukungwe mwe musigale mukongola ebyoya by'enswa emini enseenene nga musiika enseenene omukulembeze wammwe ye muli w'enguzi akyasinze okulya ng'Omuganda bw'alugera nti ekikere bw'oba olya kisava banne nga batwala 10 yasooka 5 olaba n'abali mu kibiina ekifuga kati baalya 4 naye yafuna 5 ye memba paalamenti akyasinze okubeera ow'ebbeeyi kati 222 baaba we 10 kati jjo ly'abalamu era tebaazeegaanye abantu abali mu paalamenti saawa eno kambuuze ekibuuzo mwabalaba vidiyo eno mwabasindika kuteesa oba kwekobaana kibuuzo kikulu nnyo ekyo bw'okyebuuza nti betulina bateesa oba beekobaanyi n'omwana omuto akikuddamu akyali akayiga okwogera newankubadde kwekobaana kiyinza okubeera ekinene nnyo eri mutabani wange Kankaka Junior naye ate yesaawa omwana akyogere kuba bwe kiri ekyaddala paalamenti yo nga yo ng'etteeka lino liyingizibwa nina kye njagala obbabuulira etteeka lya paalamenti waaliwo amendimenti Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2024 era mu kyo ye yajjawo ekigambo ekyali mu tteeka mwe baali batwalira bannamagye ekyalimu nga ekkooti eyo teyitibwa court martial ng'eyitibwa Unity Disciplinary Committee buli ewaali ekigambo Unity Disciplinary Committee Parliament ya approvinga kiyitibwe court martial mu amendment ya 2024 kyatandika na bigambo bingi nnyo nga mulabaawo eyo y'ebbiiru gye mbateeraawo n'obukiiko bulikaani bw'oba osobola genda oginoonya ogisome ennamba eriko peegi 68 gye bayita the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill eya 2024 bintu bingi nnyo nga ne court martial mweri ebyalina okubanga biteesebwako era etteeka eryo mu 2024 ekirowoozebwa tiryalibadde lyaggwa dda mu kyo bw'okisoma n'okyetegereza mu peegi ezo 3 peegi ezo 68
ekigambo court martial kyawandiikibwamu emirundi 32 mirundi egyo 32 wonna kigenda kikyusibwa ng'ewali ekigambo simanya unity biki unity disciplinary committee nga wateekebwawo ekigambo court martial kigambo kiri marshalling bweba nkoko gitwale okugitemako omutwe nga togimanyiza bweba nte gamba kakati kambagereze ku kisolo kye bayita embizzi bannayuganda amateeka we gatuuse tugenda kuttibwa nga mbizzi kuba teteekebwa ekubibwa kabazzi ku mutwe omulundi gumu neegwa wali teteekebwa nga nkoko teyina amateeka gagisala kubanga ennyama endala bw'oba oyagala okulya enkaafu gisaze omuntu atagambye bisimilla oba omukafiiri kakati obukafiiri kyekigambo kye ngenda okugeza kyekikutte kooti za Uganda zonna nti saawa eno amateeka ga Uganda gagenda kutuukira ku mutwe gwa bannayuganda era nga gagenda kubatta ng'omutemi w'embizzi embizzi bamala ogikuba akabazzi ng'emaze okufa ate lwe bajjukira tyevaako obulago ate buli kimu ekigivaako bwoza kyoze mu mazzi gookya kwegamba ne bwefa teba na mirembe era bagiyiira amazzi ne bagiteekako ekyambe basuulako bwoya bwokka kino kigenda kutegeeza nti etteeka erikufuula embizzi y'amateeka in quotes litandika lunaku lwankya era lwe ligenda okusomebwa gavumenti y'NRM eyina mentality eteekawo abantu mu kifaananyi ng'eyina ekyokubakozesa bo bennyini General Museveni bwe yakiraba nga kigwanidde era nga mu biseera bye eby'omu maaso engeri gy'awangalidde mu bukulembeze ali very patient aga yakiraba nga kijja kwetaagisa okukozesa abantu abali ku ludda oluvuganya okutulugunya abali ku ludda oluvuganya kyova olaba nti yalonda Norbert Mao eyali ku ludda lwa DP kasita akulaba ng'oli muyala ng'ekituufu oyayuuya olaga obubonero bw'okuba nga toli mukkufu yadde ate nga toli mumativu akugera mu myaka muwalivugidde emmotoka n'agikusuubiza yamulaba nga n'okuwasa kwali kwamulema jjo yakajja ayanjule oba mukyala waakumeka naye yayanjula kakati mu kaseera nga bannayuganda baayuuya bo baakwata ssente ate ye n'akozesa ab'oludda oluvuganya bennyini okusobola okuteekawo okubonyaabonya ab'oludda oluvuganya bo kubanga bo lyalibeera newankubadde ng'embizzi bwezaala obwana enjala bwejuluma ebulya kaakati bo bennyini lyali bakolako naye oluusi alikoze ye ku ssente z'aba alifunyeemu mu kunyigiriza ebiseera by'omu maaso aba alina obusobozi obugenda mu nsi endala ebitiibwa by'aba afunye bimumala okugenda mu mawanga g'abannakyemalira banne n'abeera eyo kakati mwe abasigadde ne mubonaabona ng'ate kyeyeerabidde nti abaana bagenda okuzaala mukazi gwe yayanjula oba be yazaala mukazi gwe yayanjula mu bbaaga eritali lyawala kyenkakasa nti we liyita terisukka na mwaka ajja kuba y'omu kubabonyaabonyezebwa etteeka lyerimu eryo kakati njagala okubabuulira nga high command etudde entebe nga bwe yatudde ennaku 2 emabega buli Museveni lw'aba agenda mu bululu bw'okutiisatiisa kyasooka asooka n'abalaga wateekwa kubaawo ebigulibwa asooka n'abalaga nti agula ebyokulwanyisa ebipya nga tugenda mu kalulu akomyawo abasirikale abawangaalidde mu kubonyaabonyezebwa kifaanaganira eddala omusota omukubeko ku mutwe nti bwamudiployinga ekyokutta aba takinaamu buzibu amagye ge gali mixed kuba buli waagenda abaako baawamba ku lw'ebiseera bye eby'omu maaso n'okubakozesa awatali kutta muntu kuttira ku muntu yenna ku liiso kubanga
oli bwe bamujje Congo oba Central African Republic gwakulinamu ki mu magye be balimu. Etteeka amendment eno yaleeta ebitongole ebipya nga SFC kyokka nga kyaliwo nga kikola nga tekiri mu mateeka naye nga weekiri kyo gye lya mwana lyakuzannyisa nga bw'onaagulira omwana wo butto yaawe wakana n'azannyisa n'omuwa ssente ezimala mu katalogo ye oba mu byazannyisa afune ebiwera. SFC bwetyo bwe yatandikibwawo kaakati saawa eno yatandika ne discipline y'okwekola ng'ejje eriribeera maaso eyo nga lya mugaso eri eyalikola. Saawa eno litandise n'okulumba poliisi okukuba n'okusambasamba abantu abali ku level eya ASP nga bwe mwakirabye ejjo erubowa. Lieutenant Samson owe SFC bwe yavuddeyo ng'ate si ye yekka kubanga bali mu bantu intelligence yaabwe tebagambwako ebikwekweto ebyabwe babyeragira mukama waabwe ali omu gwe beebuuzaako ate kye bakola kyonna ne bwe kiba kya kigu kya ddalu kye kibeera ekituufu ne bwe kiba kya kitamiivu. Omuganda akugera olugero nti mbuulira gw'oyita naye omuntu nze okumanya empisa zo ggwe andaba seetaaga ggwe ozimbuulire ntunulira ku mikwano gyo ne neekakasa kikyoli ekituufu. Bw'otunuulira enneetegeka saako n'enneeyisa y'abannamagye abaliwo saawa eno nga military council yayitibwa buli Museveni waba agenda mu kalulu akulaga nti akuba enkiiko ez'oluleekereeke ez'abannamagye era bw'obeetegereza baba na mu yunifoomu mpya kitegeeza nti wabaawo ezaayisiŋŋanye eziva ku budget etabalwa giyite classified budget. Omwaka gumu nga tunaatera okuyingira okulonda owulira nnyo ebikwekweto by'okusuumusa kiyite promotion saako n'okukola ki n'okusiibula oba okwebasa abo be balowooza nti bakaddiye tebakyasobola kugoba oba bakambwe bayinza okuleeta obuzibu oba balekera obuyinza bw'okukomandinga. Mukyetegereza nnyo emabegaawo ng'abantu bangi mu magye babadde bawummuzibwa nga n'abalala basuumusibwa amadaala ng'akalulu tikannatuuka. Omusirikale yenna akolerera eddaala era nga ekyamazima ebyobugagga alina nga n'amaanyi alina tosobola mutwala mu kkooti ku kyalo tayogerwako yeekolera by'ayagala okusobola mu Afirika okusigaza ekifo ekyasigale ng'akikoleramu by'ayagala abaana be baganyulwe ne bakazi be. Akola ekyo ku lw'obulungi bwa mukama we so si ku lw'obulungi bw'ensi. Amanya ge muwulira mu Uganda agasinga ng'oggyeko erya Parliament gonna ga kifere. Uganda People's Defence ng'ate yeesiba abantu, Uganda Police Force ng'ate si y'Abannayuganda. Ebitongole ebisinga bituumibwa amannya ga kiguumaaza ng'ago gakwekebwamu kubanga amagye ga Uganda kampuni ya Museveni ne ranka azigabanga bw'ayagala. Saako ne wano mu amendments mwalimu ebyokwewa emidaali okusinziira bwe bakoze. Nze ndowooza nga bannansi bwe baali komendinga akapoliisi akaali mu nkuba n'abantu ba bulijjo amagye singa gabadde ga Uganda people baali badde basobola okugamba nti munnamagye bw'ati akoze nnyo era waali baddewo obutambi saako ne manifestations oba okuwa obujulizi omusajja ono gye mutaali bwe yalwana e Somalia yatta abeere Shababu 1500 ne promotion zaali jidde nti yali officer we eyakola omulimu guno kamanda yali gundi so ne kamanda naawewa promotion kuba batabani be bakoze bulungi. Promotion za Uganda zaabo bokka bakinywi bw'oba toli mu kinywi kyabwe buno bambi bulenzi buno bemulaba bawalula promotion bukola kulwa promotion ya mukama waabwo ko bakakanyugira amagumba kamata gendo lyago. Bwe wetegereza ebintu ebyo byonna singa amagye gabadde gakolera abantu n'olwekyo etteeka lino bwe liyisibwa bannayuganda mbategeezaako nti eno yegenda okubeera entandikwa
ey'obwannakyemaliro bwatuusa ensi okukwata omuliro nga bannansi batuuse ne beekyawa. Eno nteekateeka yennyini nga mwekyawa dda ng'era nabo bakimanyi mwekyawa. Kyova olaba batuula obufoofofo, batuula matiiritiiri tebakyanywera ku ntebe babeera bati. Olw'ensonga bakimanyi nti bwe bakoze bingi bimala, n'abantu babuufu kimala okusobola ssaawa eno okwegugunga okugamba nti nedda ekimala kimala. Kyova olaba amateeka g'okukanga gateekebwawo, embeera y'okuba nti nno omuntu bakukwata bakapchalinga ebirowoozo, olowooze ku baana, olowooze ku jjajja, oleme kukola bye bataagala kubanga bali ku ccupa ya byabufuzi ng'ekigiyimirizza okutiisatiisa na kwerimbika mu mateeka kulemera mu ntebe. Paalamenti tubatunuuliza amaaso abiri. Njagala okubategeeza nti Paalamenti ya Uganda kye kimu ku bifo gye waalisuubidde nti waalibaddeyo obwenkanya, naye ekyamazima bw'otunuulira n'obukiiko oba buyite buno obukiiko bwe bagendamu okutunula oba buyite oversight, gendayo olabe ne basindika omuntu tugenda otunulira ekintu bwe kiti. Bye bakola biri awo, ng'oggyeko ekyokubeera awo batunda bitunde, ate boogezi bwe babyogerako tebiba na lugendo. Ekyamazima tebabifolowinga na bifolowinga. Olumala okuleeta omuntu ne bamubuuzaawo ebibuuzo, kasita akkiriziganya nabo nti bwe nkuyisizaawo bwe ziti ezange ziriko mmeka nga bamaze, ng'oggyeko kino 10 mu bukiiko eyo, abaavu be baliira nno eno ku 10, abalinamu kasente era abagagga be bali abakulira obukiiko obulina okulabirira ensaasaanya n'enkwata eya buli kintu. Kati olw'okuba nti nno Pulezidenti Museveni yakimanya nti Paalamenti katale era nga misery oba buyise kawannakuggwe ennaku yo, bamemba Paalamenti gye batembeeya, batembeeyi bannaku, gy'okoma okuba omunakuwavu gye bakoma okukifunamu. Ennaku yo nga munnayuganda gy'ekoma okuyonkanga omunwe gw'ataaba. Memba Paalamenti gy'akoma okuba ne proposals nnyingi erina kyemalira. Ti bano tebakyasobola kuwakanya, tubawaddeyo ku buswazi mpamba twalire. N'amwebaza ng'amuwa emmotoka, n'amwebaza ng'amuwa abaleetere, kati bajja bazivunjisisa mwe muli ba 2,000 nga memba Paalamenti wa miliyoni 10, ab'ennyondo mukungu owaabwe wa 600. Kakati Paalamenti eyo olunaku lw'enkya buli munnansi nsaba ogiteekeko eriiso ejjogi. Mugiteekeko eriiso ejjogi kubanga ebintu bingi nnyo ebiyisiddwa mu Paalamenti. Yemu ye yababbira amabaati, yemu ye yakwata triliyoni ya ssente n'egiteeka ku ddwaliro, myaka mingi kati litavangamu yadde waadi. Kakati ne weebuuza buno bw'obukiiko bukola ki era bwa mulimo ki? Ntegeezaako bamemba Paalamenti nti Paalamenti eyo edda kyali ekiggwa eky'obutuukirivu, naye essaawa eno ekiggwa ky'obutuukirivu nga Kristu ye kennyini bwe yasanga nga yeekaalu ya Mukama kati batundiramu mbizi, yakwata ekibooko n'abakuba. Kati bannansi nga mukozesa ekyawandiikibwa ekyo, buli omu waali munnansi kwata omuggo. Omuggo ke kaluluko k'ogenda okuweerayo mu busungu, kiyite protestive vote. Era ogenda kukuba memba Paalamenti obuswani. Nze waffe Bukoto East eyo, abantu b'e Naluzaali, Buwunga Saabu Parish, Kyera, Kamwozi, Kitoma, Akyasuma, Kitengeesa, Lwanunda, Mizinga, ab'Ekyera eyo, Kamyufu, mwenna mpaka eri Bukeeri Nkuke. Mbategeezaako nti mu Bukoto East ekintu kye tusobola okukola okusasula atukoze obubi bwe mutamuwa kalulu, kubanga ne bw'onakamuwa Paalamenti eyo tebadde ya muganyulo gwonna eri bannansi. Ekituufu twabatuma kuteesa badda mu ddiiru, abemula abafuuka ba masinale
era nga bye bagenda okuyisa mulimu ekikulu kankibabuulire. Ne mu maaso awo waliwo etteeka erya social media nga naffe bennyini aboogera ng'oggyeko ekyobutayogera kigambo Museveni mu kamwako ng'olina kigeza bugeza oba n'ofuna akacupa nga mukamanyi kalina oga nti akacupa akatonnya nga olina gw'otegeeza abeeruweero bwe lwalwana naye fo kyobagulira ebyuma mu sente ze bagira yabagamba mufukirize obucupa nga presidential advisor ne batugamba nti ayogedde naye temubeera beebafu bannayuganda mubeere babuufu amaaso waggulu. Buli muntu olunaku lw'enkya nsaba amaaso go ogeegeke ekiyitirirwa oba ekigango ky'abanyazi Parliament ye wagenda okuyitira eddembe okuggibwako mu linnya lyo. Mwasindika bakiise naye baafuuka beekobaanyi. Mwasindika bantu be mugamba nti bwe bajja mu buzindaalo boogera nnyo era baleekaanira waggulu nga bababuulira nze. Eri Parliament erimu omuzimu gw'okusirika kubanga aliyo akusasulira kusirika si kwogera. Mbategeeza bannayuganda mwenna ti olunaku olw'enkya okutandika ssaawa 8 lw'osembayo okubeera munnayuganda asobola okusinga omusango. Lw'osembayo okubeera munnayuganda asobola okwewozaako. Lw'osembayo okubeera looya asobola okukiikirira omuntu wonna awangula omusango. Lw'osembayo mpozi singa bannaffe abali musiga eddamuzi nga bakitammwe babaweerera kutuyamba obanga nammwe professionalism mwe muli ekyemisana zeezo singa wabaddewo ekiwandiiko kyonna nga kya kkooti nga kyakuyimiriza okuteesebwa kw'ensonga eyo ekitasobose kubanga kimenya amateeka agaasalibwawo naye katulindirire. Nate era mbabuuzaako yenze Emmanuel Kankaka Peter senga mukooki omusanga ku 7502600 asiimye emirimu gye tukola. Osobola okunkubirako ku 702845959 enamba yaffe eya WhatsApp. Osobola okwongerayo ebirowoozo bino ng'oteekako comment oba ng'ojja ku WhatsApp ombuulire gwe kyolowooza ne kyembuuse osobola okukiteeka mu program eddako kuba guno omukutu gwaffe gw'abantu ba bulijjo ate gwakweyambayamba ffenna wamu tusobole okutuuka ku kigendererwa ky'okufuula ensi yaffe ennungi. Mbeerawo ku Bulango omuntu alina bizinensi yonna ng'agiranga okwetoolola ensi yonna eno saawa eno naddala mu Dubai, United Arab Emirates yonna, Abu Dhabi eyo, Qatar luddawa ng'oli munnayuganda otandikawo kampani nyina numbers zisobola okuyamba ffenna ne tufuna naawe n'ofuna. Onsasulayo akasente katono ak'ebirango ne tukkaanya ne tukola. Tulina okwebbulula kubanga akajja obunaku keemanya. Ejjanzi ly'omu luggya ewammwe terigenda na nzige. Mbasiibudde mweraba.